Ilala dada Neaziza bana eno bendera dada najimpa ile dada Neaziza bamu akatebe dada tiamano people power NUP everywhere kakati bobange takalyo lya mu Kisenyi naye te government nejja negamba toyina kulima muchere mu Kisenyi omuchere bagulima ku lusozi zendoza nti government yandibadde eyigiriza abantu engeri gye bakozesa ettaka lyabwe ne baligaggawalamu naye nga tebonoonye embeera ya butonde government zonna bwezityo bwe zibeera naye wano mu abantu ba bulijjo baagala obbasa obwavu naye ate abantu baabwe nga bo be bakozesa ezo wetland ate ne bazikozesa bubi njagala obbategeeza nti bwe munaamala okunnonda nendayira mugenda kuddayo mu bibali byammwe omulimu gwa gavumenti gujja kuba kubayigiriza kukozesa bulungi ttaka lyammwe mulifunemu ate nga n'obutonde bw'ensi bukyagenda mu maaso okukuumibwa bambuziza nti Bobi Wine abantu b'ebusoko genda bawa sente bobo ogamba nti bagenda gaggawala ku mulembe gwo iye abantu b'ebusoko Katonda yabawadda sente Katonda yabawa obugagga mu abantu b'ebugwa eri wano ate mwe muli bagagga nnyo ekitundu wano kye bayita Makutu yes Makutu bazuddewo ebyobugagga ennyo nga bisinga ne golodi naye nga bwe mumanyi si Karamoja si Buganda si wano buli wabuzuula ebyobugagga nga bawambawo bantegezeza nti bajja Salimu Sale yajja n'abasajja be ne kampuni yaabwe ne batandika okuwa abantu emitwalo 10 osayininge nti nze sibanja ezo sente wadde mwazirya ebyo tugenda bisazaamu ebyobugagga bigenda kuba ebyammwe bigenda kulaakulanya nsi yammwe nga muyambibwako gavumenti ekyo bwe kibadde ku byobugagga byonna nikyo tumulina NRM yachuge Mr. President, Your Honor, sir, the President of the Republic of Uganda, Abena Mutumba we, Chagula nyali wano waifu lero. Twachikoze kagendere basebo ni banyabo. Ndi Chagula nyali de kuwane wa minister abone ye kulakula ine. Abone ngira, odije wa minister. Abona amasana lazi agabita kubita kabakubira jambo gati mbale atuwe omwana anaratwala mu Uganda n'empande ne ivukula empyaka bazibu ali mukama tulinawo banange bekola nabo emirimu ndida kusaba mugano wange bwagwida abatolera bukono kunga Neaziza baba president nize msadawo Bok Salim nize sub-regional focal person owoibendobendo lino eryovanduma wa Busoga sebe tulito kantwalo mukisa guno ni banange okwaniriza mwibendobendo lino sebo ndikiriza sebo kwa bakigambo kirala nti abantu benda president mu Uganda yona aye seba abasoga bakwenda ino akesu iso aye sebo ngana kukobe ndi specifically mo namutumba muno batuyikiriza ino sebo namutumba eno mu results edawa wewasinga okufuna obundabe n'abatuwabe okulekanga olimbeka banagola kaunti ebagiyita Sembabule abaana ffe abasembabule tugamba nti president Kyagulanyi munneetegereze simona saizi full package tugenda kuzoganya ggwanga tumutwala ntebe mu ntebe mu State House
Mr. President, abantu bano bakugamba nti baragoba mu bisanyi tebakyalina muceere baragamba mbu ebinyeebwa birimu ki ebinyeebwa birimu obuuka mbu birimu ki President yanika ti kale abawagira Kyagulanyi muwanike emikono abawagira Kyagulanyi muwanike emikono people power our power NEP everywhere people everywhere. People power. Our power. NUP. Everywhere. Kunga busoga kunga. Kunga busoga kunga. Kunga busoga kunga. Ra. Hello. Bana mulio. Mulio bakalamu. Bana mwebale ino kuwagira mwebale irala. Mwebale bakagwa mwebale. Mwebale abana babusoga mwebale. Bana kino ticha lulido. Kino temulikola. Muli kusukuma message okwetowola ensi yona mwebale irala. Olwaleero lunaku lukulu. Mungane ntabule n'imidino. Nayogera Luganda nako balusoga. Nayogera Luganda nako. Bachali bange abasaadde bano bali kuida mu gateyo nga bali kuleeta obuntuntu aye ndi bakola nti obuntu mutabulengera mu idiyo tubona abanayira okumuva myaka egy'einuma twenda abona ku Uganda empyaka mukwenda bulyaji okulonda President Kyagulanyi President aliyekwa kikondo mu ibbanga litulega Bachali bange abasaadde bano bali kuida mu gateyo nga bali kuleeta obuntuntu aye ndi bakola nti obuntu mutabulengera mu idiyo tubona abanayira okumuva myaka egy'einuma twenda abona ku Uganda empyaka mukwenda bulyaji okulonda President Kyagulanyi President aliyekwa kikondo mu ibbanga litulega President wave the Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu mwekumireko mu ngalo. Omulimo gwange mutono nnyo mumaze takusanyusa ku lw'okubeera gye mukoze statement nene nnyo ebyadowonkana wano e Busoga government empya in the new Uganda the President Robert Kyagulanyi Ssentamu yagenda kubiteleza. Your Excellency, manyi you are hard pressed by time. Njagala njogereyo akatono ako nkomaawo nguyite oje n'obubaka bwo terekedde ekisinene nnyo omumapoliisi n'omusirikale atandikibwako ajja kufuna omusaala at least gwa miliyoni emu n'okweyongeza. Abasomesa baffe bajja kuba basasula bulungi nga kye basaanidde ate nga basasulwa mu budde.
abasawo mukola omulimu gw'amaanyi. Nze ndi mwana wa musawo, manyi bulungi nnyo embeera gye muyitamu nga mutujjanjaba, naye okutuuka n'osanga balwadde nga tewali musawo y'embeera gye bayitamu, nga dokita alina okugenda asooka alimerimeko, oba asooka agenda agulewa akaduuka ke, oba agenda asooke ku stage ya boda mutali center. Sebo tukulopera nti abantu bano leero tubetegekeire obululu bwaife tibalija bugemaku kinicho nicho sebo mwana yetu We love you so much. I'm not going to take time. People power. Our power. People power. Oyo no muchala akulira akachiko kaifa akebyokulonda. Senior President, wali wano eri abakungu banja bakwerekeireku aye nenda okubandula mpolampola nida kubatambuza mpolampola aye abantu bano bali kwenda okusoka. MP wa Kiso District, Shadow Minister Local Government. Local government sizo nazo na mu Uganda tuzataganga zamba de umbrella. People power. Ate devolution ejaye nyini 40% tujirinze ngaba local government. Ndine ono honorable iPhone yafuna kadi ni vice wange. Naba ni waruje aliawo ni general secretary. Nabandi banjino baliyeyo. Timu yange koze bulungi okungana mutumbeno. Tubika kunga Ezekiel kunga basibu kunga sebo abana abakulira etimu eyo n'abasigaye bona paka ku ground tubasuubiza kunga chakula kunga erinya kali Abubeka member of parliament okuva erubaga no president basokera mukwase ebyokulwanyisa ng'agenda mu lutabaalo. Muzeeyi genda mu maaso okwase president ebyokulwanyisa ng'agenda mu lutabaalo. DJ our power. Everybody. Everywhere. And everyone here. We don't want politicians for just being seen. They must be good people with good intention. I'm glad to be together with Kyagulanyi here. Ndine ono honorable iPhone yafuna kadi ni vice wange. Naba ni waruje aliawo ni general secretary. Nabandi banjino baliyeyo. Timu yange koze bulungi okungana mutumbeno. Mwebale nnyo mwebale ddala. Njagala kubebaza abe Bukono oba na Mutumba okujja mu bungi mwemuti. Ba MPs Mwami Kaluya aida kulogo. Katonda abe na imwe. People power! Our power! Hey! Omuntu kuperuhi mbaida tukumira ono Kalulu. Bana twemala tunecho bana. Tunakoma Kalulu. People power.
manifesto yaffe ku Buganda yonna, ku Uganda yonna, ku Acholi yonna, ku Ankole yonna, ku Uganda yonna nga bweri twalonkinze manifesto plan, mega plan ya Uganda yonna. Naye munzikirize engeri gye tuli mu Busoga njogere ku byammwe ebiri special bye tugenda obbakolera nammwe mutye. Eyo ensonga endese wano kubanga njagala mbannyonnyole wajje tulaga makubire ne tochi mbalage bwe wa Uganda empya bagenda okufaanana then musalewo mwagala kugenda mu Uganda empya oba mwagala kusigala nga mbonabona mu Uganda enkadde. Ekyokubiri njagala olunaku lwaleero obudde bwennyina wano butono mukozese okubasaba nti bwe mba munsindiseyo nga mumpadde obuyinza sigenda kubeera nzekka. Nensaba mumpe tiimu egenda obbaweereza, tiimu ey'abaana bammwe bano bamase wa Lukamba, bano badakitaali, bano bonna ba honorable MPs be mugenda otuweereza. Njagala mumpe abakulembeze tugende tukulembere Uganda nga tugenze nga baservant si nga babosi. Ekisookera ddala ekizibu kya Uganda, ekizibu naddala kya Busoga bwavu. Ze bwe nali nkula ebyakabi byonna baali babisonga Jinja, baali babisonga Busoga, source of the river Nile Busoga, industrial town Busoga, amasanyalaze gavaawa Busoga, sukaali avaawa Busoga. Naye ku mwezi ku biseera bya Museveni bw'obuuza obwavu buvaawa, envunza zivaawa, abaana abato abawala abafuna embuto nga tebannetuuka bavaawa. Lwaki ekitundu ekisinga obugagga kyekitundu ekisinga okubonaabona? Eyo ansa tulina kugiddamu nze naawe. Ekirungi, listen, ekirungi mukimanyi ti bino si bipya. Ne bwe munannonda ne tukola bino ebintu tekigenda kubeera kipya kubanga byali bibaddewo. Abantu b'omu Busoga wano balina emyaka 4 okweyongerayo mukimanyi. Ebintu ebimu ekitundu ekigenda okusinga okunyumira okulakolanya kigenda kubeera Busoga kuba tugenda kubako bukubi nfuufu. Tugenda kubako bukubi nfuufu. 40% oba ebitundu 4 kwoyo gold ava Kasanda. Kasanda tewaliyo luguudo lwa kolasi n'olumu. So njagala mmanyi nti abantu bonna mu Uganda babanyaze. Naye bwe tunaatuuka mu Uganda empya kirungi nti ebyobugagga bikyaliwo, kirungi nti tuli bato, kirungi Katonda ali ku saidi yaffe, ate kirungi nti tugenda kuwangula. So byengezaako okubagamba weebiri mweno protest vote yetugendamu tulwanirira ki? Tulwanira bya bugagga byammwe bibyo weebiri. Yasulemesa baagala bitwala. Nga gavumenti twakyogeddeko ne mikwano gyange ne tulaba nti kisoboka. Mu 2025 tosobola kuŋŋamba nti Uganda erina referral hospital y'e Mulago. Lwaki mu Busoga temuli mu referral hospital? Kuva mbuto nga nyina emyaka 3 nga boogera ku Jinja hospital, sina referral hospital. Njagala obbasuubiza nti mu region eno yennyini tugenda kulaakulanya amalwaliro n'eddwaliro erisinga muno tugenda likulaakulanya libeere referral hospital ng'e Mulago. Omuntu babeere nga basobola omulongooseza e Busoga nga bajjanjabirayo n'endwadde enzibu ennyo. Abaana bammwe basomye, abaana bammwe balina okukola emirimu mu region yammwe ng'ate basasulwa ku international standard. Ekyo mbasuubiza tugenda kikola. Muliyo bana Abasoga baliyo, ab'Ebugweri baliyo, bana mwebale ino mwebalire irala, mwebale ino kwagala nsi yammwe, mwebale ino kwida enjira ndidi bonambi aye mugumye bonaye tuli mwidi nti bana basaada bagezezaako okutulemesa okujja emuli, bagezezaako ino batulobera okubita mu njira enungi bona gye batusindise. Aye babaale tebaidi tinaye batusindika tulinayo advantage.
tebatulemeseza kuyita mugali amakubo amakole twandisobodde tutya okulaba embeera y'amakubo eri mu Busoga. Gye buvuddeko twali tugenda ku mwalo ne batulemesa ne baggala oluguudo kubanga baali tebaagala tugendeyo ne kamera zirabe embeera y'abantu gye balimu be bagobye ku nnyanja. Kati tebaagala tugende ku makubo amanene, tebaagala tuyite mu bibuga kuba abantu bajja kuvayo bangi balage nti abantu bonna mu Busoga baagala nkyukakyuka. Kati kye bakola President omukulu ono Honorable Sachiko ne yatwala ku Minister of Education Muyingo yakoba ati kisoboka mube bagumu government eri kuja baba ni Kiwanuka aliwa omukulu yena baba Honorable Kiwanuka yena tuliwo naye wenawo nendo kweta mukaire waife mama Bugweri Honorable Mase Walukamba. Kunga Grace Kunga banange ndi musanufino nga mama Bugweri okubanga twabako owoire nga tulina omudingu mwalidamu bungi buti se president nitimwe kuwerekeireku obugweri buno bukwenda omulundi guleti waida ayi mu Busoga nifa abasinga President kankulopere omulundi gule batuguyaguya kyali ne bakulembeza abona nalizenka aye guno tuwandisa abalwani bangi banange muliyo kampeni tuli kujamu tikuzaniikiriza kasa nze mama Bugweri Mwidi Bugweri yaife eno nituli baavu abasinga bendi kubona wano baana bato bavubuka aya tuzira ku nayikolero isobola kulera abaana baife ebyobulamu Bugweri wano biri wansi ino ifenge Bugweri tuzira bwe referral hospital buli kintu dikiteta kyakola ekiseera ky'okugenda bwe kiba kituuse buli kintu kimukuba batusindise mu kyalo tuleme kusangayo bantu laba bagezezaako tulemesa okutuuka mu bantu naye nga ffe twagala kulaba kiki kye tusobola okukolera abantu b'e Busoga. Banange mulabye amakubo mulabye luno oluguudo Busoga ngagga nnyo gana amakubo gonna ge mulaba amakubo gonna gano gotosobola na kuyitamu gana amakubo gali ku road network ya Uganda ne tebagakola bwe batuuka sawa y'okulonda ne bajja ne bayisamu emimotoka paka emyaka 5 egiddako. Ndi wano sijja kubasaba kalulu kuba manyi last time tetwasobola kutuuka wano naye era Museveni twamuwangula wano. So olunaku lwa leero siri wano basaba kalulu. Olunaku lwa leero ndiwo okukola ebintu birala. Sigenda basaba kalulu kubanga mwampadde akalulu nja bagamba bana munongere. Nekyendi okukola wano bintu bibiri. Ekisooka
nzize kubalaga kiki kyetugenda okukolera Busoga, kiki kyetugenda okukolera Uganda nga mututadde mu buyinza okutandika ne January omwaka ogujja. Power! Mulio bana! Mulio bukalamu! Baba, Michael zirangira. Nguli ninze nteme mu ikonero ya district. Singa itwaide no mu kyalo. Kwani bairenga temera ya Busesa. Bana kankome wano. Erobozi struggle yali twaide. People power. Our power. Chakula nyo. Oye. Chana na mwenda. Oye. Zi. Okupwa zi. Cha. Mwebale ino. Chama zingapu. Tuyanzisa ino. Oyabaide Dr. Hamid.